jako akawuwo bakola batambuza bizinensi zaabwe nateeketeeke bulungi. Abantu abasinga batera okubala okutya nti bwewandiisa bizinensi gavumenti ejja kukuggyaku omusolo mungi. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga okwogera bino abadde asinkanye abakungu okuva mu kitongole kya gavumenti ya wakati ki Uganda Registration Service Bureau URSB badde bakiise embuga ku mbuga enkulu e Bulange Mengo era wano w'omu mbuga wategeerezanga amakampuni agasinga obungi wamu ne bizinensi bannyinizo we batya okwewandiisa olw'okutya gavumenti okubaggyako omusolo kyokka n'abasaba okukikomya bagende maaso n'okwewandiisa sobozese bizinensi zaabwe okubeera mu mateeka wamu n'okumanyikibwa. Okuwandiisibwa ku ngeri y'entongole etambulira mu mateeka. Abantu mu Uganda bwe baba baagala kusuubula kutuusa mukolo okufunayo baakulya bya nnyanja bikalu kale bakole nga tebawandiisiza. Naye baba baagala okulya ssemutuumu kyetaaga bizinesi ne ziwandiisibwa. Era fe tuwagira emirimu gy'ekitongole kino kubanga lyekkubo lyokka ery'omusuubuzi okutuuka ku ntikko. Omukuumaddamula akinogaanyizza ng'Obwakabaka bwe buwagira emirimu gy'ekitongole URSB bw'atyo n'akoowoola era abantu bonna mu ggwanga wamu ne Buganda okufaayo okulaba nga babeera n'ebibalo. Ebibalo tosobola kukola nteekateeka okujjako ng'olina ebibalo. Tugambe mwami Nsimbi ayogedde ku bannamwandu abajja nga bakaaba nga tebalina bukakafu nti nno babadde bafumbo so nga bakagidde mu mbeera eyo gyoyinza okuyitayo obufumbo naye si bufumbo kuba tubuwandiisiddwa amateeka naye gavumenti ereeteeka okumanya bantu bameka bali mu mbeera eyo. Masse Kayina Bwisho okuva mu kitongole kino alaze obwetaavu obw'okukola ebbago ku nsonga z'ebintu ebiyiiye eby'Obwakabaka kubanga Obwakabaka bulina ebiyiiye bingi wabula nga bino tebirina bbago lyonna era nga mu buufu bwe bumu baagala etteeka okulaba nga ebyobuwangwa bya Buganda bikuumibwa okusobola obutabityoboola. Erigenda kuteeka ku mutindo omulala kubanga Uganda esingayo mu bintu ebya traditional medicine era olaba statistics n'ebikooti eziva mu Ministry of Health n'ekitongole kino Dr. Nambakya kyakulira Uganda erina plant varieties ezisingayo mu nsi oba ebintu ebireeta eddagala. Charles Nsimbi ngono yavunaanyizibwa ku nsonga z'okuwandiisa obufumbo mu kitongole kino alaze Obwakabaka bwa Buganda nga bufunye okusoomoozebwa okw'amaanyi olw'abantu ensangi zino okugenda mu bufumbo nga tebeewandiisiza mu mateeka ekiviiriddeko amaka gaabwe okusasika wamu n'ebyobugagga byabwe okubbibwa kubanga abasinga baba tebalina bbaluwa zibakakasa nti bafumbo. Nasanyuka bwe nalaba ebifaananyi ebyali mu Katikkiro n'abantu abamu bemanyi nga akakiiko ako katokozebwa. Siyinza gamba nti sirina kyemanyi kubanga sigamba nti mpozi zaali zirina kujja wange naye. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tukiddamu kubanga nti ziremungiye oluko bwe wabeera nti amagezi weegali twebuuza ekintu kimu tukakozesa tya